bagamba ennaku z'omubbi zibaana era ne bw'okoze ebbali emala neggwawo. Mpuliriza, omubaka amanyiddwa nga Muhammad Nsereko akiikirira abantu ba Kampala Central, ebigambo bimaze okubeera nga bizuuka. Bino nno ebizuuse omudiri gw'ensimbi, obuluvu, omululu, okubeera ng'ayita mu Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu yonna, amazima gamaze okubeera nga gazuuka. Omusajja bamuleeseko olutambi olw'ettabbu, njagala oluwulirize. Ono muluvu nnyo ku bakazi, ku nsimbi, byonna byonna Bwino wuuno amaze okuzuuka. Wabula twamulabanga ng'ow'amaanyi, naye omusajja talina kyali. Eyabeeranga emabega we yali amanyiddwa ng'omukyala Rebeka Kadaaga. Kaakati Bwino wuuno amaze okubeera nga afulumayo, tugenda kubeera nga tumulaba. Tutambula ne Hajimiti, musomi wa dduwa. Kati mukwano gwange mpuliriza, njagala ojjukire nti omusajja ono n'embi ya Muhammad Nsereko yabeera e Netherland mu ddwaliro, ono era abyenyigiramu. Kaakati nno wulira ebyama bizuuse, naye nga kinjagala omanye omusajja amanyiddwa nga Jakana Nadduli eyattibwa. Ebigambo bino njagala nnyo tutambule mu vidiyo zaffe ku mukutu gwaffe gw'omuntu wa wansi, nga Bwino ne tutambula naye. Omusajja yamanya nti agenda kubeera nga attibwa, yateekebwa ku lisiti. Wabula njagala nnyo vidiyo eno sooka ogimpera ekigalo mukwano gwange mpuliriza, era ngenda kusooka nkutwala ebigambo by'omugenzi Jakana Nadduli. Comrade ono yatuluma nnyo, yatusala nnyo, yali munnaffe. Ebigambo bye ebimu ku byalaga nti ono ateekwa okufa yali akimanyiiko bannange. Sooka obiwulire katono nnyo, kakati bwe nkujjayo mukwano gwange mpuliriza, twolekere n'ennaku yaffe. Omanye abasajja bano ba Muhammad Nsereko n'okwagala okusimba okuba pulezidenti, kiki ekimuwaga, kiki ekiri emabega wa byonna, era ono abala kiki? Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ali seefu? Ebigambo bifulumye bibino byewulirireko. Naye katuveewo omugenzi Jakana Nadduli, olwo obubaka buno obukaabya amaziga omusajja ono bwe yaleka. Aneesekereko muganda wa kubanga ntunuuliramu entegera ya bannayuganda okuggyako nga muddaabuludde mwekka. Mugenda kulya ku lukoosi ate nze ne bantegeeza ngenda kuttibwa. Kakati nyinza obutabaawo nga mukomba ku lukuusi naye ebigambo temubyerabiranga. Mazima nti bwe muba temusitukiddeemu kota fini tulina girwanyisa tugikube fulume ne tuyita akakunku k'eggaali ako. mazima ku kyoto okwetekwa kuvaako ebyokusota mubiveeko mulina gikuba ennyonda eveemu. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omusajja oyo eyali amanyiddwa nga Jakana Nadduli. Tali tuva ku mutima bw'obanga ddala oli mu struggle, oli mu nnankyukakyuka, obubaka bw'omusajja oyo bw'obuwulira naawe omanya nti ekyamazima Uganda yasigalamu bantu balubatu nnyo. Era Kakundi nga pulezidenti bwe yayogera ku bigambo ebyo, ampuliriza bwe yali eruweero ebyamuviirako ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Kakati nno mu mbeera eno Bwino amaze okubeera ng'azuuka. Omusajja ono Muhammad Nsereko wa NRM, era nga bwe twakimanya wadde yeefuula agivuddemu, era ono ebiruma abantu bannayuganda abawambibwa tavangayo yadde okukolola, bannayuganda abattibwa, omusayi gwa bannayuganda abagobwa ku mataka, omusajja tavangayo, bulijjo asiba kiwaani. Naye nga kisinga okubeera nga kikwewuunyisa, omusajja ono abadde ajja yerimbika mu bannayuganda n'alaga nga bw'ali ennyo awamu nabo, naye ng'ekyamazima abadde alimba. Kaakati ng'omaze okulya ebigambo by'omusajja ono Jakana Nadduli, nga sinakutwala mu bigambo bya Muhammad Nsereko n'omukyala amanyiddwa nga Rebeka Kadaaga, tulina okusooka nga twegumya mu mitima. Tulina okusooka okubeera nga tumanya ensi yaffe n'okubeera nga tugisabira esobole okubeera nga mukwano gwange mpuliriza tesigala kyekimu. Wabula viri nkusaba jimpeera ekigalo, tutambula ne Hajimiti musomi wa dduwa. Ina ekizibu mukoneko ajja kusomera edduwa y'ennamba ye eri awo. Ate ndanga oba oli mupya ku mukutu gwaffe, kankusaboza okosubscribing okonene kade buli video zetteekayo nga zino obeere nga tozisubwa ng'otambula naffe mu mwaka ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka. Omukutu guno gwa nkyukakyuka tukolebwako ono okulabisa abasajja bano tusobole okubeera nga mukwano gwange buli muntu yenna gy'ali tumuzibula amaaso ategere nti twetaaga Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Tuleme kubeera nga twesiba ku basajja bano kubanga abasajja bano batunoonya mu byabwe. Ngenda kuwa Bwino oli Omukambwe ku Muhammad Nsereko n'omukyala n'amanyiddwa nga Rebeka Kadaaga. Naye katusookere mu kayimba kano nga tujjukira mukwano gwaffe Jakana Nadduli ne bannaffe abaabuzibwawo, abaana bakubeera nga bamanyikako mayitire gaabwe mpaka ne gye tuli essaawa eno. Omwoyo mutukuvu nga nze Moyo mutukuvu maze
Tiza kusigala Asura yonna yasimobeta Asura amasiba kange Ayugunya yonna Tendesurwa Tiza kusigala Asura yonna yasimobeta Asura amasiba kange Ayugunya yonna Tendesurwa Tiza kusigala moyo mutukufu nase Tiza kusigala moyo mutukufu nase Tiza kusigala Asura mu mbeera yonna oba ya nnaku oba ya ssanyu Mukama Katonda tavaawo asigala ali naffe kubanga yagaba ate era yagabulula era gwe tulina okusaba okulaba nga ne Uganda yaffe tugikyusa tugijje mu mikono gy'abasajja bano oba oliawo abaagiwamba abaagifuula eyaabwe era nga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu mwenna mujjukira ono bwe yali aggulawo offices okwetola Uganda yonna ebigambo bye yayogeranga ali Luweero ne bikwata ku basajja bano ne bibeeraliikiriza abasajja ne batandika okubeera nga bakankana nga bajugumira nga bagamba nti omusajja asumuludde ebigambo eby'obusagwa jjukira nti nannyini muze tayagala kubeera nga ogukoonako kaakati ono yayogera ebigambo ebituufu byennyini bajjajjaffe abaafiirira ensi yaffe Uganda ne babeera nga baafa naye nga bye baafiirira tetubituuseeko abasajja baabasiba kiwaani abali mu gavumenti nga bannayuganda bakyawambibwa bakyagoba ku ttaka lyabwe ebigambo bino pulezidenti byayogera byali bikambwe nnyo naye nga ge gaali amazima sijja kubeera nga mbyogerya tusooke tubijjukire katono nnyo bwe tumala okubijjukira nkutwale mu vidiyo gye nkugambye nti omusajja Muhammad Nsereko asiba kiwaani n'okwagala okuvayo okwesimba kwa pulezidenti b'eggwanga Uganda omusajja ono alina ekigendererwa eky'okunafuya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ng'agamba nti bw'anaamuggyako abawagizi abamu oba oliawo ne batambula naye nga mwami Museveni yatuma omusajja ono abeere ng'akola diversion wadde nga tukyabanja bannaffe diversion zikyagenda mu maaso kankujjukiza ebigambo bino biwulire katono nnyo bwe tubivaamu tuwoneke omusajja ono tumwambule oli ebigambo bino nabyo tujje mu ddiiro kagurupa akatono bwe kati kati ke kananyini kawano kagurupa akatono bwe kati katufuula baddu ku ttaka ly'abajjajjaffe kinkakatako okukibagamba baganda bange kubanga saagala kubeera politically correct njagala kubabulira amazima kuba kinkakatako bajjajjaffe tebali tusonyiwa bwe tutagambagana mazima mbanneerimba bwe bansumika luno olubugo n'enzijano n'entandika okwogera ebibawoomerera kubanga bye bigenda obbasanyusa sigenda mbibabulira yenze mitembo njababulira amazima nga benyina okubagamba abasajja abajjanga beegonza ne tubasembeza ne tubayamba kati be bannannyini ba buli kimu baganda baffe ennaku yabaluma ne bagenda ku nnyanja bavube naye kaakati ne ku nnyanja baagibagobako mulaba bu vidiyo ku tikitoko nga baana ba Buganda babasuula mu nnyanja y'abajjajjaabwe kubanga Museveni n'Abachina beddiza ennyanja Nalubaale beddiza ennyanja Kyoga beddiza amayanja gonna si wano mu Buganda wokka ne mu Busoga ne mu Lango mu Uganda yonna ekyennaku
ekyennaku ekisingira ddala baganda bange nti bakozesa abamu ku ffe abatono be basuulira obukunkumuka ne babakozesa okunyigiriza ffe baganda baabwe. Muzze mubalaba abalemesa enkyukakyuka baganda bannaffe. Museveni amakinga sure apiikinga muganda munno bw'aba tamupiikinze mu bakulembeze ba ddiini ajja mulonda mu bakulembeze bannono, bw'atamulonda mu bakulembeze bannono ajja mulonda mu bayimbi, bw'atamujja mu bayimbi ajja mulonda naye ajja kumakinga sure afuna muganda munno kuba bamanyi bali tewojja bakkiriza ne muganda munno bajja ng'anafuya omulamwa okugenda okutaasa gwe kyangu nnyo okulimba nokkiriza naddala nga bakwaddeyo obusente obutonotono naddala nga bamaze okwabuwaza kyannaku nnyo. N'olw'ensonga eyo baganda bange njagala okubeebuuzako ani yatuloga abaganda ba kuno. Bw'abaawo eyatuloga olunaku lwaleero eddogo eryo ligenda kufubuka. Kati ng'omaze okumanya nti abaganda bennyini ate be beerwanyisa okulaba nga tetukyusa Uganda kugifuula eyo Uganda eyeesiimisa oba eryeesiimisa abaana baffe ne bazzukulu baffe olw'okubanga abaganda abamu abaweebwa ku opportunity ne bakozesebwa bano nga baweebwa obusente ne basobola okubeera nga balwanyisa ate baganda bannaabwe okuzza ensi yaffe emabega. Kakati ne bigambo ebyo pulezidenti yabyogera naye ng'olina okumanya nti abantu abamu kwabo abakozesebwa be bano abantu nga ba Muhammad Nsereko. Bannange omusajja ono aludde ng'atusiba ekiwaani mu kibuga Kampala ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu. Kakati muntu y'omu ayagala kubeera ng'akomawo ng'amaze okumanya nti tagenda kuddamu kwesimbawo ayitemu nga ne kuno bwe yeesimbawo yabba bubbi. Kakati ategere nti bw'anadda tagenda kubeera nga bannayuganda bamulonda mu Kampala asazeewo mbu kujja kuba pulezidenti wadde ng'akimanya ajja kusemba naye olw'okuba nti asendasendeddwa mwami Museveni naweebwa n'obusente asobola okubeera nga yawulayawulamu basajja n'abakazi abwagira pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abanuupu. Kaakati ono ayagala kukola kasinde ke mbu naye ajja afuuke nga Katumba oye. Kati wulira ebyamabi bino sooka obiwulire mukwano gwange mpuliriza bwe tubivaamu oba oliawo tunalaba ebiddako naye nga kimwe twambala ne Haji Miti vidiyo eno sooka ogimpeera ekigawo teweerabiranga buli munnayuganda agirabe tulabise abasajja bano okuva ku empaka ku zeedi. Kati wabadde waŋŋamba ng'oli aŋŋamba nti alubowa omanyi Nsereko aleeta ebiteeso social media gye mwogerako aleeta kiteeso ekipenalizing abantu abamu bakozesa omutimbagano ye mu ndowooza ye. Waliwo omulala yagamba nti nzijukira kuba sipiika deputy sipiika era yali yafuna obululu bungi. Nsereko okufuna obululu Kadaaga was behind Nsereko. Yes, Nsereko kuba deputy speaker we batunka ne Olanya. Kadaaga ezo zonna numbers ze mwalaba. Kadaaga demobilized. She had demobilized kumanyi ge. She did this time round. Nsereko yafuna amaanyi lwa Kadaaga. President Museveni lost sleep najja mu parliament kolo. The same time bwe kibadde this time round. Era President Museveni kubanga amanyi Kadaaga is a good mobilizer. Kadaaga is loved by people. Era this time round nga balondo oba speaker wano bwedde wano. Mwalaba amaanyi n'obulu Kadaaga bwe yafuna. So don't mention in Nsereko yalina amaanyi era yafuna ffe tumanye ekyaliwo. Kadaaga abantu abasinga bamuwagira bali baagala ne Nsereko abere deputy speaker we. Era mwakiwulira. So temudda mu kwerimba amaanyi ago nagali ga Kadaaga. Temwerimba na kwerimba. There was an alliance. So the president had to swing in action. Okutaasa gundi Olanya kuba deputy speaker. Some of you don't know this. Temumanyi because you don't want to follow events. So buli alimba honorable Nsereko mbu ajje kuba president yesimbewo. That is okay aso okujja nga muna Uganda bali amugana. Nete mudamu gamba ndi Nsereko aso okutwala Bobi Wine. Tekisoboka. Nebo basawo 1-on-1. Kana akasajja akayimbi kajja kamazeeko. What I can advise honorable Nsereko,
bw'aba akyayagala mu byobufuzi okubanga asigala nga waali alina kuddayo batule ne Bobi Wine boogere kubanga ti mu opposition Bobi Wine yaliko kati Nsereko agenda kujja ngani era agenda kujja nga independent oba okola ekibiina ki but buli muntu amanyi nti Nsereko mwana wa movement kuva dda mwana wa movement kuva dda kakati abayimbi waliwo azanya kadi y'abayimbi kati be baliko twalina obudde nga baboda boda be baliko twalina obudde nga bobutale be baliko twalina obudde nga basome nnyo be baliko kati ku budde buno abaliko bayimbi so beeyambisa abayimbi okulwanisa Bobi Wine ekyo kyo buli omu akimanyi tekiiko na kweka kyova olaba ne gundi eyakuyita copyright law batekemu ennongoosereza eddemu eyite amaanyi gonna n'abayimbi balina okwebaza Bobi Wine okujja ani abayimbi bandize ddi mu parliament batuule mu parliament abayimbi batuule boogere n'amaanyi ago bagafune mumanyi ko kyavudde mmwe temumanyi ko kyavudde it's Bobi Wine factor here kaliro ka Bobi Wine kalesa abayimbi okubanga ne kakati babalabako nga kitatta bwe yaliwo kitatta yaliwo boda 2010 so kati kubudde buno bayimbi kubanga Bobi Wine wali so fe ebintu tubiraba era tubifollowinga tubyetegereza ngoli bwe yankubidde lumo wa Bobi Wine bamukutte ku kisaawe Entebbe mwabadde musuubira kola ki kati I was not surprised ekyo nakiraba ku Besigye bwe yava South Africa bamukwatira ku kisaawe Entebbe naye lwakuba temumanyi byafaayo the old man is playing the same game these are the same tactics kati si kipya naye tutunuulire akaliro ko weekali akaliro kazze abantu bali ready for change that is the question are people ready for change how can that support be transformed into power how can that support be transformed into power into changing the status quo kyekibuuzo buli omu kyalina okwebuuza Bobi Wine cannot win alone mwe abantu mwe ababeera wano ffe abakola ki abeera ku social media ffe tulina okuyamba Bobi Wine ogenda mu Ntebbe naye nga mwakola Kyagulanyi ne mumuwa manya gundi Besigye ne mumuwaga munange dokita kati bwe mutandise okuwaga Bobi Wine naye amaanyi ago ge tumuwagisa tuga transforminze tutyo okola nga ayingira mu Ntebbe kyekyo kiriwo naye munange ebintu bya Uganda bwe bityo bibiri era ekyo kyawedde buli omu n'agenda okunywa kyayi kati newabeerawo gana agasirusiru agasajja agabeera ebweru omusajja omukulu olikana ka Bobi Wine koivuma ogwo gusajja ogubya ne Kimbugwe kati gumaga Bobi Wine akola ekigwe Kimbugwe ne muzeeyi muno Kimbugwe wa betting kapapula era Bobi Wine talina kyakoze oyagala akole ki provide a solution oba talina kyakoze gwe mukisajja gwe aba ne Kimbugwe erinya ndikwerabidde gwe muzeeyi oyagala akole ki era Abanyarwanda era kati Bobi Wine Abanyarwanda be bamuli emabega era Abanyarwanda we are sick and tired bisitole bebimu ekyogere ekyo kisajja ekyo muzeeyi Nkendembi ekisajja ekyo ekyaniye ekiba ne Kimbugwe manyi mbuuza no ku muzeeyi Nkendembi wano muzeeyi wange owa FDC kati FDC anti naye yeekubye erinnya nga aba DP fe aba DP twakkiriza ekintu omusajja waffe kati alya ne FDC kati naye bagikimye omusajja omwerabidde aba ne Kimbugwe amumanyi ojja kumpeereza erinnya ye mu comment
buli kaseera abeera okwo omanya abanyarwanda bebeetolodde Bobi Wine omanya abanyarwanda era Bobi Wine bino byakola kugenda ebweru tebiyamba Bobi Wine akole ki oli Bobi Wine yali wa masappe nze sigana Bobi Wine bwagenda ebweru abane mukazi we mumugana Bobi Wine yagenda ngenda ebweru wawe kyabade kyasama Bobi Wine gwe mulundi ogusoso genda ebweru ne family ye era biki Bobi Wine musajja abadde mugagga eryate eryakabenje okuba ne bichi enyumba eyebbeyi ku myaka emito emmotoka eyebbeyi ku myaka emito kati mwabamu akalabo okuba muina amaalo omusajja gwe sigala simanya abya London simanya America bera mu America yo Fabogere ebigambo bino tuli mu Uganda muno namwe muje mbyogere atuli mu Uganda muno namwe muje mbyogere ne kibane kimbugwe ne kitwasamira provide solutions. You are old, provide solution. Why do you attack the younger man? Gwe kisajje kibane kimbugwe ne kimbugwe wako nebisigadde mbera mu TV byamu. Why do you attack the old man? Bwe bamma mwalya namwe muje mu byogere ebigambo bino ngafe bitubyogera nafe President Museveni yatugula mutogere bine ebigambo ali bwe mutwe mwogera yabagula abo nabo nawe jangu akugulera jangu eno kisajja gwe sirise ogutwegu sirise gumwago. Leave the younger man enjoy his period. Hey besi yaliwo haji yaliwo kati Kyagulanyi yaliwo naye bwaligenda n'omulala ajja kujja muje mu Uganda ngafe betuli. Leave the younger man enjoy his time. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nenkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuwebwa ajimiti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwalero ngokumasira abaana Adamu bompereze biwandiiko byonna byo bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Ampuliriza ensi yaffe yeeyo abasajja babakozesa bukozesa enkya n'eggulo basobole okubeera nga bali ababakozesa batuukiriza ebigendererwa byabwe. Bannayuganda bangi abaafuulibwa ba useful idiots olw'okubanga baweebwa kasente ne batwalibwako mu mawanga ag'e Bulaaya ne bagendako ku mabiiki ne babeera nga baweebwa obulamu bwe bataasuubira ddala kubeera nga babeeramu. Kyova olaba nga bangi balya mu bannayuganda olukwe ne babeera nga bye boogera birala mu ntandikwa naye ate batuuka gye batuuse ne bakyusa ebigambo byabwe. Ssaabasajja Kabaka awangale Mukama Katonda abankuumire abampere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Asana out for now tukwatagane mu wakaddako.